billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbati ajma'in, amma ba'd. Eri abatuuliriza baffe mwenna buli muntu jasinzira eyo okutuuliriza, ntwala omukisa guno okuba nti nebaza Allah subhanahu wa ta'ala okuba nti atukoledde akadde kano okubanga tuli wano namwe okusigala nga mutugoberera n'okugala okutegeera n'okumanya ebikwatagana ku diini yaffe ey'obusiraamu, naddala kati nga nze ebikwatagana ku hijja. Nenebaza era nabo bonna abateekamu amaanyi okulaba nti department yange ya hijja yeeyongeramu amaanyi, ne mukadde waffe chairman ono omupya Haji Qasim Wanade abadde wala naye agezezaako okukola ekisoboka atuuse. Twebaza nti alhamdulillah wetuli, tusaba Allah subhanahu wa ta'ala mutuwulirize era muntu abeere nga amanya ekigenda mu maaso ebikwatagana ku hijja insha Allahu ta'ala. Yes, Haji. No. Tusanso kukolaba nate musodeza yefebe. Kale mukadde wange. Sheikh Kasim Magombe bwava okukipya alambika. Maka nga tunabagendayo tuyinza kutegeera buwoomi bwa Maka. Ne bwo wasoma n'ofuna PhD. Okujjako nga wayambala engato. N'ogenda n'olinya mu Maka. Ne bakutambuza mu bifo ebiri relevant. Yes. N'otegeera era bw'omala okutuukayo ate obuwoomi buba buyitirivu nnyo. Weegomba oti nandizeeyo. Kuba bw'otuuka eyo n'otunira banno engeri gye bali kusinzaamu n'okwegerera Allah abe nti atusaasira n'okusaasira ensi eno, naawe okyagala n'ogaa nti kanjagalize bannanga batanabagendayo nabo bagende batuuke ku mbeera eyo. Ekyo kyekikulu ennyo ekyokwagaliza bannaffe babe nti bagenda okulaba ku mbeera ennungi ennyo gye twalaba nga tuli Makka. N'ekyokubiri era essaawa eno gye njogereramu tuli kukola kakuyege omulungi ow'okukumaakuma ku bannaffe babe nti bagenda okwanukula omulango ogwo, kuba bangi munaddala mu ofiisi yange eno ya chairperson abatuuse nga bashowinga interest n'okusasula ssente batandise okusasula. Era nkankozesa omukisa guno okukubiriza abo abadde balina ssuubi ey'okutambula nti obudde buweddeyo batandike okuteekayo akasente kaabwe, tube nga tubakolera enteekateeka, kuba enteekateeka gye twogerako yeno ey'okugamba nti hotelo ze tusulamu. Makka erina hotelo nnyingi ne Madina. Yes, sir. Naye first come first serve. Singa tugamba nti Makka efaanana nga Mbaale. Oyagala hotelo eri kumpi ne IU. N'okiriwo osanga bano baazitwala. Katolota nti ebaawo ogenda mu hotelo y'e Kakyumbaala oba ey'Ebusiiwu ate Kaaba eri wano mu IU. Kale singa tubategekera nga obudde bukyali, omulimu gwabwe gwinaatuukirira mu mbeera gye bagwagalamu. Kuba ffe twagenda Uganda Muslim Council yatutegekera bulungi nnyo, twali kumpi nnyo ne Kaaba. Ng'omulimu ogukulu gwatutwala kuba nti tusinza tugenda okwegerera Allah n'okuba nti embeera ya Makka yonna tujambala tulabe nga Katonda akkiriza ibaada yaffe. Kale ndikubiriza abo bonna abalinako intention y'okutambula babe nga beetanira Uganda Muslim Council egende ng'ebategekera. N'entambula internal transport, amabaasi agatutambuza nago singa okerewa oyinza ofuna ebbaasi enkadde. Naye kati singa ogenda ng'obudde bukyali ofuna ebbaasi eziri mu mbeera ennungi. Abantu bonna abayogera ssebo sekutale wa hijja wano wentambulidde mu disitulikiti yange, buli lwengenda ku mukolo neŋŋamba nti bannange abaagala okukola hijja musitukeko, olabira ddala ng'ennamba nnyingi abantu balina okwagala. Naye nga waliwo eyaŋŋamba nti nze siyinza kusasula bitundutundu, nze ndi kuseta sente zange $5,300 nze mumpandiike nze ŋŋende. Naye nga okuleeta sente nabawa amafoomu Supreme Council ge yampa agaliko account number ne banka, kuba tulina Diamond Trust wano mu kibuga gye tusinga okukozesa. Kati bonna babe nti batwala sente zaabwe ate bamale bagezeko nnyo okuba nti tulinkinga ne ofiisi enkulu babwe risiti yaabwe kakasa nti basasudde. Ate kati neewaza n'abo abantu
benandowooza nti baagala ogenda Maka kiringa bona agenda mu kibuga Embaale ogenda Kampala. Official point yogende Kampala eri mu taxi park. Yes. N'olinnya bulungi taxi nekutwale Kampala. Ne bwogenda ku Polisa Road. Bayinza okuteekera Mutumba. Yes. Nti emotoka omupiira gwononese bala biki nolanga osanze ng'oli kuyingira mu galaama y'amaanyi kubanga tokozeseza official route. Kale ndikubiriza abantu nti bakozese Uganda Muslim Supreme Council tebajja kwejjusa. Tweyanzege. Banzire wa Haji Mzee wa kazi Shiuyo. Esebo. Ajobera ku Supreme Council ebiseera ebisinga obungi. Gy'otuula. Esebo. Era buli kye tuyinza okwagala nze nkozesa chance eno kasita nfunako omuntu yenna ku kitebe. Mba njagala tuwe kuko ebiri ku Supreme Council now. Tunagenda tubuulira hijja. Bismillahirrahmanirrahim. Natabawuliriza mwebale nebaza abakulembedde Sheikh Kasim Magombe update gyatuwadde okuva mu region ya North Eastern ne mukadde waffe chairman district secretary okutangaza kwava okutangaza omulimu gukoze bulungi. Naye njagala okutegeeza abatuwuliriza nti headquarter Ntebenkevu. Ddala Mufti Mwali ate njagala okukakasa abatuwuliriza ffe kasookedde tugenda e Kampala mu mwaka gw'2012 December nga 12. Yes sir. Tetufulumanga ku office nti olwaleero Mufti ali bweru wa office. Akola. Okay. Embuyaga yonna gye muwulira. Ennyo mugiwulirire eno wabwe naye ffe tuba ku council nga tukola. Ngo kyapulaningidwa nti nkya tulina kola kino. Tewali kituyimiriza namu. Okay. Eno omuliro guba gutambula nti Supreme Council eri bwetu egamba nti management yetudde ffe nga tuli mu meeting tuteesa. Tuteesa. Ate muteesa ku ebyo muteesa. Tulina ku plan ndala nnyo. Ekyo kimu. Ekyokubiri Supreme Council njagala kutegeeza abatuwuliriza nali wano ne mbagamba nti omuntu tasobola kuva eri kati mu Supreme Council n'abuukira mu ddirisa n'ayingira n'atuula mu ntebe yonna ku kitebe. Kati ate mwagifudde ya nzibu. Si nzibu. System. Obusiraamu bulina enkola. Tomala gava eri kuba gwe oyagala otandika okugwa mu mmere kulya nga tebana kugamba ntandika okola ki okulya. Sokola. N'abazaalibwa ku Supreme Council. Tasobola kuva wali n'agenda n'ayingira mu office nti kati nze ye secretary general nti kuba azaaliddwa ku Supreme Council. Tekisoboka. Nga bw'olaba kati kankugambe kino nga abali mu Makka. Omanyi nga waliwo abantu abali mu Makka bakadiye nga tebakolanga hijja. Kisobokera ddala weekiri kuba system eri ekola hijja. Oyinza ogamba nti mbeera ntya mu Makka nesobola kino kyenkugamba nkinako obukakafu kuba abantu bangi otuula mu takisi n'olaba muzeeyi n'omugamba hijja gikola n'agamba nti ze hijja sigikolanga. Era bukwata nga ugenze nga tokozesa system bakukwata. Kati Supreme Council si yakuva eri n'okubakerere n'okola ki? Tekisoboka. Ekyokusatu Supreme Council eri very stable. Fwe twayingirira mu Supreme Council waliwo obuzibu bungi. Obuzibu sijja kubwogerera ku mukazindaalo kuno naye nga ebikwatagana n'omusaara na biki entambula biki nga bizibu. Naye wenjogerera wano ekyo tekikyali kizibu mu Supreme Council. Ekyo twebaza His Eminence Mufti obuvumu bwe yakozesa kuba kati Supreme Council teri ku ddala ery'okusabiriza omusaara gw'abakozi. Teri. Regional assistant kati tuseeseetuka tugenda ku ba district kadujja kuseeseetuka tugende ku b'amatwale okukapaka wansi inshallah. Waliwo steady development eriwo ku Supreme Council. Okay. Enkiiko zaatudde ne ziggwayo zonna nga zina okutuula constitutionally. Waliwo propaganda egamba nti akati ate General Assembly enda kutuula mu December ate teyatudde munanka ekyo wosoma constitution tewali iteeka ligamba nti batuule mu December. Wabula time frame ya General Assembly eliwa kuwa ekyokulabirako okutukubiriza okusonyiwa bazze tetwaganye muntu yenna toyingira mu meeting. Bazze ne batuula.
abagenda eganga abamu ku bamemba ba General Assembly oba baali 9 abamemba 7 babaddewo yogera ne PR akulage n'ebifaananyi bakomye obulungi ne bateesa nga tewali kyonna kati Supreme Council very stable. Twabadde n'enkiiko za njawulo, olukiiko olw'abakyala mwalulaba, waliwadde olukiiko olw'abamanyi Muslim scholars for the first time bamufuti abawera ne bajja okutuuka okukyaza Deputy Secretary General wa Rabitwa. Tukiyita kubeera kyangu. Ebyo byonna Allah yakola ki yatubiisaamu. N'olwekyo tugamba abantu nti Supreme Council is stable, bawulirize tugoberere amateeka gaffe. Omusango gwe baali bateeseeyo ebyo tebikyaliyo. Nzena njagala ntegeeze ffe tubeera bagumu nga tumanyi nti ne banaagenda batya ffe tulina amateeka gaffe ge tweteekerawo. Bw'ojja kutuuka eyo bajja kukuwanula bakole ki bakuze. Era kati ffe constitution byonna weebiri era alhamdulillah twebaza Mungu nti omulamuzi yalamula nga yeesigamya okulamula kwe ku constitution yaffe n'agamba bannange muddeyo musome constitution yammwe. Mu Supreme Council yennyini mufunde banakagambwako. Kati Uganda erina constitution yayo. Uganda parliament etuula webeerayo etteeka lye balaba nga tetambula bulungi batebulinga biiru mu parliament nebeera enacted into a law. Si bwe kiri kati naffe oba nga olina kyoyagala nti tekitambudde bulungi kati komawo naffe komawo mu lukiiko lwa bonna ekikunyize ndeni sikutwala ate mu kooti. Neda togenda mu kooti ogenda kunoonyaayo ki sokoddeyo. Saawa zino gwe tosobola kati kugamba n'ogamba nti owaabira gavumenti ku kintu nga kiri constitutional tekisoboka. Kati ffe Supreme Council tulina amateeka gaffe twatuula n'ebirowoozo ne bijja si ffe nti twatuula. Kati abantu bagenze nga babuukabuuka bakola ki. Briefly Supreme Council is very stable moving. Tusaba Allah abeere nga asaasira. Amin. Tweyanze ge mukadde waffe Haji Sheikh Secretary wa Hijja kitebe kyagenda mu Council. Katukole mukubetu katono wengenda okudda nkomawo n'ebisinga tokwata ku mnogo. Kyalina abakungu tebanatandi bali batusomyako busomezi. Bismillahirrahmanirrahim. Obusiraamu bulina entegeka ku buli kintu. Yes sir. Era ne butukubiriza ku buli kintu. Okay. Qur'an yennyonnyola buli kintu. Okay. Ne sunna za Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam zinnyonnyola buli kintu. Okay. Kati buli kyoyagala okukola tokikola okusinziira ku ndabayo. Okay. Okikola okusinziira ku bujulizi. Guideline. Okay. Guidance Qur'an yakugamba ki? Okay. Akati okuliisa kirungi nnyo. N'okuzimba omuzikiti kirungi nnyo. Kati hijja kirungi nnyo. Yes sir. Naye ebintu ebyo okuliisa n'okuzimba omuzikiti n'okukola hijja ate byawukana. Wofuna obusobozi n'otukola hijja Allah agenda kubuuza. Okay. Ate wofuna obusobozi n'otazimba muzigiti Allah tagenda kubuuza nti lwaki tewazimba muzigiti. Oba enjawulo ogifunye. Eno mpagi teeka erina kuyimirira. Kujjako nga tobadde na busobozi obwo tugamba nti kale fubako mpola mpola okole ki kati weekite bwe kiri. Naye ku layini eno njagadde nnyo ng'omuwali mu nsooka ensomeko kweyagala okuluŋŋama ihdina sirata almustaqim. Tolabanga bw'osaala eswala oyolekera Kaaba. Yes, kituufu. Oyolekera Kaaba. Tolabanga oba oli kwetooloola tawaafu oba oli ku buluŋŋamu. Kati ebyo byonna Allah okubanga abikutegeezezza nti ennyumba eyasooka okuteekebwa yoyo eri e Makka ate ng'ennyumba eyo ya mukisa weeyambise gwe omuntu ali wano ogende okole hijja oluvannyuma osabe baraka za Allah emikisa gya Allah ng'osinziirira ku kifo ekyo.
era n'obulungamu lil alamin eri ebitonde byonna. Akati aya eno okukka yajja nti abayahudi ana lyahuda qalu lilmuslimina, abayahudi baali bewanira ku basiraamu ebiseera ebyo nga bagamba nti baitul maqdisi qiblatuna wa huwa afdalu min alkaaba, tife enyumba eye baitul maqdis e Jerusalem yesinga kaaba era bwebwolekero bwaffe ye kibula yaffe gye tutunuulira nga tukola ki nga tusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aqdam, ate nga bagamba nti ye yasookera ddala. Wa huwa muhajirul anbiya, ate ne bannabbi basengukira eyo ne bawangaalirayo. Ebyo bigambo bya Bayahudi baali babyogera. Era mujjukira bulungi mujja kunsonyiwa bannange nti eswala okusooka okusaalibwa baali boolekera Baitul Maqdis okumala emyezi 16, naye nga nabbi muli kimulumiriza nti nandibadde ensaala eswala eno nga ntunuulidde Kaaba nga Allah bagamba nti kad nara taqalluba wajhika fi sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatara almasjid alharam. Nabbi yali asaba nnyo, ai Allah mpa obusobozi ndabanga nandibadde nga nsaala eswala eno nga nkola ki nga ntunuulidde Makka. Naye Allah nayiseeteeka n'agamba nti fawalli wajhaka shatara almasjid alharam, kati kyusa obwolekero obuzeewa obuzze Makka. Nabbi n'asanyuka. Akati nekibanga kyavaayo bulungi nekinyonyoka nga Allah subhanahu wa ta'ala atutegeeza nti inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladhi bibakkata mubaraka, enyumba yasooka okuzimbibwa okolerwawo ibada yeye enyumba ey'e Makka etali Baitul Maqdis. Allah najjawo kiri eky'abayahudi abagambanga nti Baitul Maqdis ye yasooka wabula Kaaba ye yakola ki ye yasooka. N'olwekyo ekyo Allah nabanga akimazeewo. Wogenda mu hadithi ya nabwefu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadithi nabwefu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadithi ya Abi Dharri agamba nti qultu ya Rasulallah, nabuuza wange Nabbi sallallahu alaihi wasallam, ayi masjid wudi'a fil ardi awwalan, sinzizo ki lyasooka okuteekebwawo mu nsi? Allah Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti al masjid al haram, eyo enyumba eyawa eye Kaaba, oluvannyuma Baitul Maqdis. Akati lwaki Allah yakitwala okukinyonyola, kyandibadde nga kisigala nga mutamanyi nyumba ki yakola ki eyasooka. Mu byafaayo Kaaba eno yaliwo. Abamanyi batunyonyola nti amataba ga Nuhu alayhi salam gagisaanyaawo ne wasigala omusingi. Kyova olaba Allah yalagira jjajja waffe Ibrahim okugizimba, yamugamba wa idh yarfa'u Ibrahimu alqawaida min albayt. Wegamba Ibrahim alayhi salam yasinga nange omusingi weeguli n'atandika okwongera ku musingi okukola ki okugizimba. Makulu nti yaliwo dda. Eyinza okubanga lusi yazimbwa ne ku mulembe gwa Adamu alayhi salam, tomanyi eyo tetusobola kugendayo nnyo, naye nga omusingi gwakola ki gwaliwo. Nebanga nyumba ya njawulo Allah yagiteekawo n'atwagaliza ffenna buli muntu agenda akole ki atuukewo. Akati ekisooka kankubuuze kino, tolabanga mu byafaayo Allah subhanahu wa ta'ala okuusa Adamu alayhi salam mu nsi, ensisinkano ya Adamu alayhi salam ne Hawa basisinkana mu Arafa, si bwe kiri? Naye Allah agamba nti enyumba yasooka okuteekebwa okusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Olowooza nti Adamu tayinza mu ndabe eyange nze enyangu ngamba nti Allah wabanga yafuula ekifo ekyo nga kyanjawulo, ayinza okubanga teyakiraga Adamu? Oba okiraba? Basisinkanye mu Arafa. Okuva mu Arafa ogenda okutuuka wali Makka kilomita ziringa 8 zokka. Eyo katuveeyo. Akati ne kibanga ekifo ekyo kyetaagisa buli muntu yenna abeere nga akituukamu.
okiraba kati Allah n'agamba nti fihi ayatu mbayinatu mu kifo ekyo Makka Kaaba mulimu obubonero bwa nkukunala obw'enjawulo obutegerekeka. Allah n'asunayo akabonero kamu maqamu Ibrahim, ekifo kyani kya Ibrahim alayhi salamu yayimirira nga asaba. Kati wano wenjagadde okunyonyolera ddala, Ibrahim yazimba Kaaba. Kaaba mubarakan ya mikisa wa hudan lil alamin, ate nga kyabulungamu eri ebitonde byonna. Akati Ibrahim alayhi salamu maqamu Ibrahim yayimirira nga asaba, yagamba rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allah kiriza omulimu guno gwe tukoze eki gwe tukoze. Teyasaba Kaaba agizimbye. Kaaba ya mukisa Allah nga banyonyodde, naye Ibrahim ayimirire makamu Ibrahim asaba Allah fule nyumba enebere yaki ya mukisa. Era omukisa ne gubanga weguli Allah yaguteekawo. Akati mu aya nanagamba nti wa adhini fi nnasi bil hajj, kati koora abantu babeere nga bajja okola ki okola hijja. Akati Ibrahim asaba Allah subhanahu wa ta'ala nga agamba nti nanywera fi ayatu mbayinatu maqamu Ibrahim, agamba wa man dakhalahu kana amina. Omuntu ayingira Makka, buuza bahaji bano emirembe gye babeera nagyo mu Makka. Makka kye kifo ekisinga okubeera ekyemirembe. Gwe olaba tubeera kati ku mikolo ono gwe tubeera, naye n'ogenda owulira onaakoze ono bw'ati onaakoze bw'ati, ebirango ne biyitinga naye wali abantu tubeera miliyoni na miliyoni mu kifo eki naye osiŋŋaana nga emirembe egiri wali oli nobwakukoonako olaba nga akukwatako nti nsonyiwa. Muli mu tawaafu mwetolola, mu kwetolola okwo mugenda ne mukoonagana, oli n'olaba nga akoze eki kwegamba walaba oli wakulaba nga obuguutana, oli nga atambula nakukwatako nti nakuwasa nti tobuguutana, genda mpola. Okiraba akati ekyo Allah subhanahu wa ta'ala akinyonyola. Kati Allah wamaliza n'agamba nti n'olw'ensonga eyo byenkunyonyodde ebyo, walillahi ala nnasi hijjul baiti, kati mmwe etteeka Allah lyatuwa abatuwuliriza mwenna buli muntu kugenda kulambula ennyumba eyokola hijja. Ebirungi biri byenzize nga nkunyonyola, Allah takulekedde mwawo, kati ayisizza ekiragiro etteeka nti munnange kola ki naawe gendayo olabe. Oba okiraba mpulira akati ebizimbe nga bingi mu Makka, temulaba nti waliwo n'ekizimbe kye baakateekawo ekiwanvu ekyo kiriko saawa? Okirengera mu bifaananyi. Kiri recent, tekinnamala myaka 10 ekizimbe ekyo, tekinnaba. Batandika okukizimba nga weetuli tugenda Makka tulaba basenda bakirinnyisa. Naye ng'oggyeko abantu okuteekayo ebirowoozo okutunuulira saawa, we batandika okwazina kubeerako ebyewunyisa ku saawa eyo gye babiteekako, egenda n'emaaso ekiro emulika n'ekuba n'ekuggulu etaala ebire bwe bibeerako olaba, naye ebyo omuntu abiteekako birowoozo, naye buli muntu omutima guba guwankawanka ogenda wali wansi ku Kaaba muvale. Ennyumba eriko omulyango ogwo tekuli ddirisa, naye otunuulira ekizimbe naawe ne weewuunya n'ogamba naye obeera mu mativu ng'oli wali, kuba waliwo nze seegombanga nti oba nkwateko ku nnyumba ki, naye ogenda n'olaba nti kangende nkwateko ku nnyumba ya Mungu eno. Okiraba osiŋŋana tufiira ku ekyo. Akati eyo ennyumba ya njawulo, kati Allah kwe kugamba abantu bagende batuukirize empagi batuukeko ne mu kifo ekyo yatuteekerawo ffe abantu. Naye Allah n'agamba nti manistataa, ku muntu alina obusobozi. Kati Allah n'awewuzaamu ng'akimanyi nti akaseera we Kaaba yagiteekerawo abantu weebali myaka mingi, waliwo abajja okubeera ewala, naye okubeera ewala bajja kubeera bantu bannaddiini nnyo naye ng'obusobozi tebalina.
olaba kati wano Sheikh Kasimu agambye nti alaba bulabi abakola ki abagenda naye okusinziira mu nniya ye abekubeera n'obusobozi yandibadde yakola ki yagenda naye obusobozi talina katoyo n'abeera nga Allah amusaasirire mu layini eyo. Era kati ogambyeko ensonga ng'obuuza Haji lwaki yagenda yayagala okuddayo yamanye ebirungi ebiriyo yamanye ebirungi ebikola ki ebiriyo naye omuntu aba nga tannagenda Makka tasobola kumanya birungi bikola ki ebiriyo. Akati ebyo byonna bigenda ne bijja nga Allah aba atwagaliza obusobozi obwo man istata ilayhi sabila. Ati Allah n'amaliriza etteeka n'agamba nti waman kafara omuntu aganye fa inna Allaha ghaniyun anil alamin. Allah ye mugagga wele wahuduuliraari oba nuukola oba wuukola shiri suuli tekuli percentage nti bw'osasula ija tekuliko yakulese. N'olwekyo ffe katukubiriza abantu sisobola kujja wano mu studio nga njogera ku bya hijja nesisooka kutangaaza bantu nsonga zino okubanga bakola ki bakola hijja kubanga ekifo kino Allah yatuteekerawo kutegeeza abantu nga tweyambisa amateeka ge tubanyonyole kole hijja kuba kyekisinga okubeera ki. Nze omwaka ogwasooka ogenda Makka okutwala abantu e Makka sijja kukanga abantu mulimu si mwangu gwetaaga kugusoma. Ono Kasimu agambye yagisoma bulungi nnyo mu bitabo naye omulinnyisa ennyonyi n'omuteeka e Makka nti katandika okukola hijja ajja kudda wano nga ku 100% nga oluusi afunyeeko 20%. Okiraba bitabo birala mu bitabo tubeera ku theory naye ate we tuba tugenze tubeera ku practical kukola kiriwo saawa eyo. Nze lumu twali tuli ku tawaafu twetoloola obwana obwo obwetolooza ku bugaali ketolooza omukadde nga nkatutte naye okatunira oyinza okulooza nti tekalina irimu kati nekamala okwetolooza omukadde neŋŋamba nti nekamutwala n'asaala sunna amala okusaala sunna nemubuuza nti lwaki oyimiriza omukadde oyo okusaala sunna nga njagala kupima ndabe. Omwana yansomesa olaba betolooza obugaali obwo yansomesa nemanya nti wama buli mulimu gwonna guliko abantu abakola ki. Akati abasajja betolooza obugaali n'owomu omuntu nti mwetolooze Kaaba tasobola kumwetolooza mirundi ena n'agamba nti mmaliriza tekisoboka paka akakasa nti emirundi 7 gikoze eki. Kati hijja yo omuntu wadde wasoma n'ofuna ebitabo ebyenkana bitya nga tonnagikola oba tonnagikola ate tosobola kugitegeera kujjako ng'okoze eki era okwetengerera nti kati kotandika okubeera munywevu oba oteeseyo obudde buwanvu n'ebiseera biwanvu. Olwekyo tukubiriza abantu nti bafeeyo nnyo olw'obulungi buno Allah bwagenda nga atunnyonnyola atulaga kyetaaga tuteekeyo ebirowoozo abantu bagende sijja kugamba nti kwelekereza abantu beerumirirwe abalina obusobozi bagende bakole hijja kubanga kiyamba bo tekiyamba muntu mulala yenna. Ffe tukola gwaffe gwa kujjukiza naye abantu babeere nga bafaayo bagende bakole ki bagende bakole hijja. Wano we njagala okwebaliza alhamdulillah season eno ekwawukana ku myaka egiyisa abantu banyiikidde nnyo basasudde sente kimpadde amaanyi n'abalala beeyongedde. Tujja kutuuka ku puroguramu eyo naye ekyo kyenjagadde nga omuwalimu okusomayoko aya insha Allahu taala okumanya nti Kaaba ya kitiibwa ya muwendo ya njawulo n'olwekyo tubeere nga tugyetanira ogenda okola hijja okusinzirira ku njigiriza ya nabbi waffe ya Allah subhanahu wa taala n'owekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Naam, tweyanziza twagala okuzimba emizigiti bamanyi kati omuzigiti tetulabiviirako ddala twabalekera bannaffe emikisa gyonna giddayo tetuzimba mizigiti. Kati tulina mbu abantu bakyalite bajja batuzimbira emizigiti naye nga tusazeeko n'emikono tusazeeko bwetu bwe bamala okugizimba tulemerwa n'okugisaaliramu
naye badde ngamba nti ekintu gwe mwenyi kyopakasa n'okola okiteeka mu nnyova lyo n'okiwa ekitiibwa. Singa onaakola hijja eyo n'ogenda n'otuuka eyo ojja kulabira ddala nga hijja eyo giva liwinga. Kuba kati nze buli lwemba mu mbeera yonna disikazi wange Webugisu yansomesa ne sheeke wange owa hijja nti mu mbeera yonna oba nungi oba mbi noonyamu ekigambo kye bayita ibaada. Wano we tuli kati mu mbeera eriwo kati ibaada erimu kyekiriwa kyonoonyamu naffe bahajji kyetukola. Oba muyomba oba muli mu kukayana okufaana kutya oba embeera yonna onoonyamu ibaada. Kale kyekyo mukadde wange ezo hijja ez'obwereere teziriiyo okujjako tugezeeko nnyo okuba nti tukola n'engalo zaffe bwongo bwaffe bwonna tusasula ebyo bye tulina nga akatako kalina salako nako nettaka sente okakolemu hijja bwonna dda Katonda naakulaga enjawulo. Nze kasokedde nkomawo sisulangako njala kuba nti nagenda hijja kasokedde nkomawo abaana bange tebabagobangako kusoma tebalemereddwa okusoma alhamdulillah. Ate musajja nawummula sirina mulimu guli awo gumpeereza kinene naye nga Katonda angabirira abantu tebatya bagende bakole hijja. Tweyanziza tweyanzege kanzire gyeri Haji naam. Supreme Council sente zaffe eziriyo zetusasula etusasula sente musasula zaka sasula zaka kibuuza ze musasula Supreme Council kugamba nti mwina sente kati twaterera ebintu byaterera kati temutuwaako hijja. Bismillahirrahmanirrahim. Kisooka neebaza abuuziza ekibuuzo kino Sheikh Magombe Qasim ate chairman ono atangazizza nnyo ensonga eyo bulungi. N'ekisooka ka nzizeeyo ensonga eno bulungi okugitangaaza. Supreme Council nga yakatandiika yalina ssente empitirivu mu 1972. Ssente zaaliwo nnyingi. Ekyokubiri omukulembeze waffe Idi Amin rahmatullahi alayhi yali musajja munaddiini ddala ate ng'ayagaliza nga waliwo n'ennyonyi Uganda Airline obwangu ne bubanga weebuli. Ekyokusatu amawanga ag'Abawarabu gawangayo nnyo obuyambi okuyamba abantu bagende bakole hijja. Mu buufu obwo waliwo abaagendanga nga bafunye mukadde wange omutesitesi ekigambo hijja kuli etwali wano era twakyogerako tugamba nti Katonda singa bwe yakuwa ebiyungo byo byonna oba binojjo kuba aliwo ayagala omukono ninga Katonda yagujjako ninga tegukyasobola kudda ku ye. Ate ebiyungo bino oyinza obikozesa n'ofuna obugagga bw'oyagala ne buba butono butya tubuyita bugagga. Teri nti obeera amabaasi obe n'ennyonyi zibuuke bugwanga muno balyoke bakuyita omugagga. Omugagga amanyi nti oyo yatukuza omutima gwe n'amalirira okuba nti agondera amateeka ga Allah. Ffe abamu tetuli basomi nnyo naye nga tuwuliriza nnyo abakama baffe ne baba batusomesa ate ne tuba bagonvu nnyo ate n'osanga nti abaasoma ebimu bintu babitwala mu mbeera eyagadibengalye. Kale obugagga kuba mutima. Kuba kati tulina ebintu Katonda byatuwa abajjajja byaffe bye baatuwa naffe bye tukoze ku nsi kuno naye obudde bugenda kutuuka tube nti twawukana n'ensi eno tubirekawo nga tebitugasiza gye tulaga. Naye ndaba nti singa oba n'ebyolina wadde emmotoka nga nnya owangadde nazo jjako emmotoka emu ogitunde kose kuyita kufiirwa gitunde ogende okolemu ehijja. Naye omuntu buli lwatunda ku mmotoka ye naga ati kiringa bano abasaba ssente ku mikolo babizikiti waliwo ekizibu eky'obusiraamu bannange mukwate mu nsawo tumalewo ekizibu kino. Omuntu bw'abanga atwala omukono mu nsawo sente zange zibadde wano esente zagamba zibadde wano esente ze yenduso 1,500 naye zino sizize zino eziri mu nsawo ey'emabega ezo zibadde ekikibuli bakiri mu nsonda sente zange zibadde wano. Kale esente zo zonaakozesa Katonda abe nti akanywa akasaamu nazo zezo zotodde n'ogenda oyanukula omulango gw'okuba nti ogenda akola hijja. Kale ffenna
abantu abali kuno tetwefiirwa ne tweyita nti tuli baavu. Ekyo kirabika bubi kuba Katonda singa kukombya ku bwavu obwo kikolimo kyamaanyi nnyo, tuli bagagga. Nze ayogera naawe sirina dduka mu Mbale, sirina kiraalo kyange. Ogenda hijja mukadde 19 dola 15,300 19 nezigwamu. Amazima naawe tunuulira Supreme Council eba erumiddwa eti omuntu okuddira omuntu nti sente zino kemuteekemu wadde zandibadde nga weeziri nti genda okole hijja. Kiba tejja kukisobola kukyetikka. Omulundi ogwasembayo gwe nakakasa nga tufunye ssente ku bantu ogenda okuyambwa mu Supreme Council ye mukadde waffe marhum Muammar Gaddafi rahmatullahi alayhi. Yali asponsoringa ku bantu ogenda okola hijja bantu 10. Ekyo mu bulabi bwange okulaba kwange kyakoma mu 2005. 2005 nekikola ki nekikoma. Bagamba nti Supreme Council munoonya abantu 10 bagende bakole hijja nga mukadde waffe mufti ayanjula ensonga mu management, nga management eleeta ebirowoozo, ng'ebirowoozo bigenda mu executive nga basalawo nti ono noono akole ki agende on merit tuwani. For example nti ku management katujjeko omuntu omu agende, nti mu bamemba ba executive tujjemu omuntu omu agende, mu ba district kadhi katujjemu omuntu omu agende, mu region bwetu omuntu yakolerera obusiramu katumujjemu nga kusunsula bwe kutyo. Ekyo nekikoma mu 2005. Kati olwaleero luno tewali. Tulina ebitongole kati nga direct aid. Direct aid eyamba abantu okubatwala mu Makka. Naye kati nze country director wa direct aid ankubira esimu Sheikh jangu mu office tuteeseemu, nengenda ne tutuula nangamba nina list y'abantu baabano, passport zizino, genda obategekere. Awo mukono ogwange guliwa teguliimu. Ye yasunsudde atya abantu. Alina abantu abakoleredde ekitongole kya direct aid. Bagenda basiima abantu, waliwo abantu abakoze mu kitongole ekyo okumala emyaka 20 nabagamba nti ono katumwebaze bwe tuti. Abasomesa mu masomero gaabwe bwe bati. Abantu abali mu gavumenti kuba ne State House naye pushinga nebanga erina abantu bekola kibeeleeta. Kati nze ne bampa listi ne passports n'ebyetaagisa ne ssente ku account ne bateekayo ssente ze n'entegeka. Temuli mukono gwaki gwa Supreme Council. Kati abatuwuliriza mbasaba nti ekisooka kituufu buli muntu ayagala okugenda Makka. Naye obusobozi bwe buba tebuliiwo ate tokozesa line esinga okubeera enzibu, obeere nga olabika nti oli ku kizibu ky'amaanyi tolina busobozi, tosobodde kugenda Makka. Gwe kanya dduwa buli kaseera gwe beera ng'okola ki osaba Allah akuwa obuki akuwa obusobozi ogenda Makka. Naye Kaaba eyo Mungu alina engeri ye gy'asengeka. Nze ekisinga okunuma waliwo omuntu gwe bawa hijja n'agaana okugenda. N'agaana okugenda. Kati ng'omwaka oguwedde guno waliwo omukyala gwe bawa hijja n'entegeka buli kintu, passport ne visa ne tiketi, wentuuka Makka ne kaadi zino eza nusuki byonna nembifuna. Naye we namukubira esimu bangamba nti ono ye aganye tagenda kugenda. Nenkuba esimu ne mugamba nnyabo ogenda Makka, naye nagamba nja kuddira, najjako esimu. Nenjagala ngende ku nnyonyi nkansolinge. Nengamba naye we nankansolinga ku nnyonyi ate era najja ng'akyusiza ekiro ate n'akola ntya. Tiketi nayo neefa. N'olwaleero ebyo tutabitwalanga, nina passport mu office mulimu ne visa ne tiketi kweri sisobola kusaba refund kuba ennyonyi yali ya chata. Sisobola kusaba sente za hotel kubanga ekitanda kyaliwo. N'atagenda naye baali bamuwadde ya buwi. Kati kyamaani kyagamba ekintu kye weekoleredde kye kisinga okiwuliramu. Okola n'obwagazi n'obanga oteekayo enanka ya njawulo. Kati tuna saving scheme kanzireyo ku nanka. Kino otera okukigamba bulijjo.
abantu nze kati batandika okusasula ssente. Saawa zino waliwo eyatandise n'asasula ali mu $2,000, waliwo ali mu 3,000, waliwo ali mu 4,000. Bwe tutuuka ku seasoni nga bwe ngenda okukinyonyolako briefly, nkubuuza wasasula ssente ku akaunti yo kuliko ssente bwe ziti, nkakasa ogenda Makka nti ye. Haji njagala onkakase ogenda Makka nti ye. Ekigambo ye kikulu. Mba ngenda kutandika okusaasanya ssente zino ze wampa. Nteeke ku nnyumba nsasule. Nabadde Makka nakomye olwo lwa Sande olw'omukaaga olwaggwa luli lwe nakomawo mu Uganda nga mba kutegeka n'okulaba amayumba abalamazi bwe bagenda okukola ki. Era alhamdulillah kyawedde. Kati nze okugamba nti ogenda Makka nti ye. Ntandika omulimu nti ye. Sisobola kutandika kutwala step kusaasanya ssente y'omuntu nga simubuuzizza. Awo kati oba weeyimirira okomawo n'ogamba nti kati nvuddemu. Nkugamba n'ojjukira kye nakubuuza nti ye nali ntuuse ku level naye kino kisobola okudda kino tekisobola kudda. Omanye ebyahijja tebyetaaga kudda eno n'eno. Olina okutegeeza omuntu ekituufu kyennyini n'akimanya. Oba okiraba n'olwekyo akati abantu saving scheme eyo abantu bagenze nga basasula ssente. Nakugamba wano ku luli waliwo omukyala yakasasula essente kati guno mwaka gwa 5 asasula ssente. Niya kati ekitabo akaunti ye esoma $3,908. Nayo nasabye bakadde bange ezibulako kungulu. Omukyala atafanga tagenze Makka. Bakama bange bagamba nti omukyala oyo gezaako ekisoboka omutwale Makka. Naye emyaka 5 agenda aleeta asasula mu wiiki asasula $3, $2 kati $5. Naye mu myaka 5 aleeta n'oyo olabira ddala ng'afuddeyo. Kati nzirayo ku saving scheme olaba ono omukadde mukyala waayiganga awo. Myaka 5 ateekayo ssente. Nange bwentula neŋŋamba naye ono oba katukole ekisoboka ne bwembanze katukole ekisoboka nesaba bakadde bange ne bakkiriza omukadde oyo muteeke ku lisiti. Kati topping naawe olabanga ejja ndowooza mukulu Magombe naawe okiraba. Oyo oba naawe okola ki? Dole ebisigaddeko bino ezeezo kale Supreme Council keyamba omuddu ono agenda akole ku hijja kubanga okusinziira ku nniya ye. N'olwekyo tugamba abantu tulina ebintu nga chairman bwagambye omuntu alina ekintu kyasobola okujjawo mulundi ogwo n'agenda akola hijja. N'akola hijja ekyo nakyo n'akimala n'akijja mu ddiiro. Era nga ono bwagambye nti yeekanza okugamba nti yeelumirirwe si kwefiiriza. Okwefiirisa obukulomoli kambe y'obusamba irukwifirisa tawe ukwitsindikanira amwene witsindikanira ekintu kyowo amwene witsindikanira wakware nangenda witsindikanira wali ebiryo bira witsindikanira nenga akwitsindikanira wisingata oyinza obutanaba gwe bate weelumiddwa okiraba kati gwe mwenyini weelumirwa okusooka weelumire mu maaso ga Mungu nja kwogera ntya kanoro kyo zisobola gamba nti omuntu yeefiirize kasitoro mo kino mu rukwifiriza ofana ngoli kurako ndu ikindu obese niyo kamanyire lulimi nese se shonga ninjira se nyana mandi kutya kusale sora ndu kwifiriza ta ndi kutoleza kaka nifiriza ta